Yes, Projan Media gwe mkutu gokka goyina okwekumirako okubanga ofuna amawulire agesiika nga akagwawo. Twakusuubiza wano Projan Media nti kyonna ekinaba kigudde wano wakati mu ggwanga gwatali mu ggwanga ogenda kuba okifuna butereevu ate nga mu bujibu bwakyo kuba ffe tetukola lugambo tukuweera ddala kiri kyennyini ekituufu. Gwe ate na subscribinga nga gwe mulundi gwo ogusoose otwegattako wano Projan Media TV okola nsobi okubanga tona subscribinga. Genda awo ohitinge notification bell eri awo kumpi n'akapeesa ka subscription obeere ng'osobola okubanga ofuna amawulire buli tuba nga tu update nze wano Projan Media TV. Team Oman, Team Dubai, Team Saudi Arabia, Team Jordan, Team Canada, Team Norway mwamperezaako message mwebale nnyo okwekumira Projan Media TV. Bano abantu wammanga sobola beerabira maaka nkutumiddeko nnyo webale okwekumira ku Projan Media TV. Oli side ze Oman awo waliwo n'omuganda wange ali awo Jordan naye kwali nnyo webale okwekumira Projan Media TV. Mirembe nyongera okutuusa okusaasira kwange eri omutabani wo ofiiriddwa mutabani wo omwoyo gw'omugenzi omukama aguwumuze kisa kuba fenna tumanyi bwe kiruma naye obula muganda wange kugamba guma sooka okole ojja kudda naye tumanyi bwe kiruma. Kakinina kwoli nnyo na Kandi Farida namuli Wansabe Sports olunaku olwaleero nga maliriza amawulire agaleero ngenda kubanga nkusomereyo ku updates entonotono. Ngenda ku updates eziri mu liigi ya Uganda kuba liigi basambye FA ya Uganda Cup, Stanbic Uganda Cup bagisambye ennaku 2 emabega oba ennaku n'olunaku lw'ejjo babaddeyo emipiira ngenda kuba nkuweereza bulungi nnyo n'abalala muli bulungi nnyo. Muganda wange Underland MC nkutumidde. Rina ali mu kikoni B nkutumiddeko nnyo webale okwekumya Projan Media TV. Nina nkutumiddeko nnyo nkulaba kwoli awo mu kikoni A webale nnyo okwekumya Projan Media TV. Olunaku olwaleero amawulire genze nago ge mawulire ga muganda waffe oba omuyimbi oba eyali mukyala w'omugenzi Martin Angume nga ye Angume Juliet Angume. Omwezi gumu emabega nakwetirako story nga Julie Angume ayanjudde ekifaananyi ekya bbaawe Kamoga teyajja mu kwanjula era nga basobola okukozesa ekifaananyi kye okubanga bayanjula Kamoga. Abantu bayogera bingi. Julie Angume n'avaayo n'abaddamu ebintu bingi nnyo n'agamba nti ze sifaayo nze kimanyi bba wange naye nze ne bba wange tweyagala ate nga nze sirina buzibu ku mukwano gwaffe. Ekigenda maaso kyonna abantu beboogera be bamanyi neoba nga nayanjula ekifaananyi lwa nsonga. Esitone nagikolerako awo kweri ku channel yaffe osogera n'oginoonyako omwezi gumu emabega gyeri eyo story ate nga omukolo gwali gw'amaanyi nnyo naye nga bwe twatuuka wali omukolo alina otuula waliwo ekifaananyi kya bbaawe Kamoga. Ekifaananyi ekyo abasinga baavaayo ne bayogera ebigambo bingi naye jjukira si yasoose okubanga ayanjula ekifaananyi. Bangi abaali bayanjudde ku bifaananyi nga tujjukira omwana muwala Bella naye yayanjula kifaananyi muno wakati mu ggwanga bbaawe teyaliwo yali bweru. Abiseera ebisinga batera okukola ebyo batera obbikola nga bbaawe tasobodde kujja oba nga ali bweru nga oba ndooza balina ensonga zaabwe endala nnyo naye kuwona omukyala bbaawe yali bweru ng'ate bagamba simanyi visa ate air ticket simanyi ekoze eti ate ali bize. Ebigambo byali bingi nnyo naye kyaddaaki Kamoga yamaze neyeyanjula mu bakadde ba Julie Angume abali mu district ye abali mu side ez'Erwenge eyo we batyo gye bagenze okubanga beeyanjula. Yeyanjudde era nga yasobodde okubanga amuteekako empeta bulungi nnyo ng'ebifaananyi bw'obiraba ng'era omukolo gwabadde gw'amaanyi. Abantu bavuddeyo ne bakola comments nnyingi simanyi Kamoga akagiswaga bintu bwe bityo naye nga kyaddaaki yamaze n'aswaza abamugerera ebingi ti yayanjula ekifaananyi. Omusajja yamaze n'ajja ne yeeyanjula. Omusajja ali awo, omusajja alina ssente ze. So mu bigambo abantu boogera so Julie Angume yamaze n'abakakasa nti omusajja yali mutuufu tebaali bayaaye ate omusajja yali teyeesibako mwesibe kubanga yamaze n'ajja. Kabadde kakolo katono naye essente ze baayiye zaabadde nnyingi nnyo kubanga otimba baatimbye ng'abakola okwanjula kwennyini omusajja kwataalimu. Buli kimu kyabadde happy. Bantu bangi abaabaddeyo baalidde emmere kugamba omukolo gwabadde gw'amaanyi nnyo. So mmwe n'abadde boogera nti Julie Angume yayanjula ekifaananyi yamaze n'abakakasa nti omusajja gyali ate beeyagala bulungi nnyo. So gwali Projan Media TV ng'otufollowinga ssaawa zino njagala okola ekintu kimugenda ku live chat awo ngambe Julie Angume okwanjula ekifaananyi yandifuuka style mu Uganda oba gwenga gwali Projan Media TV wandiwagidde ebintu by'okuwanjula ekifaananyi kuba nze ndaba oluusi
biba bityobola ebyobuwangwa ebya Uganda ffe nga Abafirika ebyobuwangwa baffe tebitera kukola ki kukkiriza bintu ng'ebyo bwe bali okwekumira Project Media TV wabula gwe namuli Winfred wansabye sports ngera ngenda kuwa ku updates entonotono. Alan Okello yagenze mu club ya Paradao eri mu Algeria ngera olunaku lw'eggulo yatandise training yeso yalabiddwako nga traininga Uganda abagitadde mu group E mu qualifiers za 2022 World Cup ngera tulimu ne baneiba bafa ab'e Rwanda, Kenya nga tulimu n'eggwanga lya Mali mu West Africa batuwadde Mali eggwanga ndooza gwe bwoba otunulya group eno osuubira ggwanga ki erigenda oyitamu gwalaba Project Media namuli soko mbulire soko otese ombulire bwoba otunula bulungi olaba nga ggwanga ki erigenda oyiva kubanga baagala eggwanga limulimu buli group okweza amawanga 10 mwe bagenda ozanya knockout muyitemu amawanga 5 agagenda ogenda ku finals Qatar mu 2020 kinajjukirwa nti mu Qatar obudde bugenda kuba bwokya nnyo mu wakati w'omwaka mu June nga World Cup batera okubeerayo so World Cup bamutaddeyo mu November ne December wa 2022 amawulire amala agenyiza okuleeterako akatono Stanbic Uganda Cup yasambiddwa atamanyi Stanbic Uganda Cup ye FA wa Uganda era yasambiddwa emipiira egimu gyasambiddwa ngera Proline Kigezi Homeboys ne Toro United zasobola okubanga zayitawo okwesaako n'Embarara City zayiseewo genda ku round of 32 kinajjukirwa nti 2000 tuli ku round of 64 ngera omupiira ogusubira omulala ogenda ozanyibwa oguli wakati ye Derby y'Entebbe Road Kajansi egenda kubeesamba Vipers wali e Kajansi okubulya ku results ezabadde mu round of 64 gwe namuli wansaba sports n'abalala bonna abali interested nga nenga towasaba nabagamba nti mwabagala sports musolo okubanga mu commentinga mu mbulire tandiko towards sports ngenda kubanga mbatuusaako buli n'abankoze story yonna amawulire amala agenyizo gamba okukuwa ku results entono ezabadde mu round of 64 Katwe United yabadde ekyaziza Proline wali ku Star Times Stadium e Rugogo era nga Proline yasobola okuva emabega n'ewangula guno omupiira ngera mbatebedde Proline mwabaddemu eyakubye penalty Mustafa Mujuzi defender wabo yakubye penalty kosaako ne golo ya Habib Kavuma Hakim Chiwanuka eyatebye golo eyabadde eyatabwe nnyo mu mipiira emirala mwabadde Starlight yabadde samba Toro United yabadde ekyadde ku Starlight Stadium ngera yasobola okubanga ekuba golo 3-2 ngera kiraga nti Toro United yayiseewo nga alinze yena n'ayitawo ku bagenda osamba olunaku lwaleero Kirya Dongo Town Council yasambye Kigeze Boys ngera Kigeze Boys yasobola okubanga ekuba golo 3 so gebenzo okubuulirako akatono ku Uganda ku ebifa mu Uganda muno mu ligi ya Uganda okuwako katebo katono Vipers ekyakulembedde KCC kyakubiri mukyokusatu tulina mu URA n'emirala nyingi nnyo namuli we 10 Project Media TV ngenda kuba nkutusako ebisinga kawo nawo omulala gwe naye ayagala sports subscribing sawa zino gatana subscribing ohiting notification bell oweereze comment ongambe nti oyagala sports we munaweranga muri abantu bangi nnyo tugenda kubanga tukola sports buli lunaku buli saa mukaga ezemisana ngenda kubanga yetusako updates za sports mainly nkuletera ligi ya Uganda kuba wali ebweru wa Uganda buli omwasi bamukola abasinga tebamanyi ligi ya Uganda na wali Oman team Dubai team Saudi Arabia ngebe oyagala kumanya ebifa mu sports wa Uganda basobola okubituusako bulungi nnyo osobola okubanga oli updated ng'olinga ali wano wakati mu ggwanga lyo webale nnyo okwekumya Project Media TV tovaako sharinga commentinga likinga okubirize ne banno okubanga aba subscribinga ku Project Media TV mwebale nnyo tubaagala nnyo